Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza obba ng'otuuliza bale kwekumira ku mayingo gano aga Yugi Updates TV. Olunaku olwaleero ekitongole kya EC Electoral Commission wamu n'omukulembeze w'ekitongole ekya poliisi basisinkanye okwogera ku nsonga z'okutebenkeza na ku ki ebigenda mu bukyamu mu kitundu ekya Kawempe North ewabadde wabindira nominations gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Oli ku Yugi Updates TV habula gwagala otweyungako kiri awansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Jjukira nti nno kuva nominations wezaatandikibwa ne campaign okukubwa mu kitundu kiri eky'e Kawempe North, poliisi n'amagye saako n'abajeeti badde bafuukidde abalonzi akayinja mu ngatto nga balinga abagamba nti nno okulonda tekukyaliwo mu ggwanga era gavumenti ekyagala competition n'emu era yo bagirekere eyitewo bulambalamba. Kati okusinziira ku bituze tulaba nga abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform bagenda mu maaso n'okubeera nga bakinyuzizibwa nga bakangavubwa saako okukubibwa emiggo egitali gya buntu n'abalala ofuna ebisago saako n'okuwamba abawagizi b'ekibiina kino. Bino bibadde bijja birabirwako naddala mu wiiki eno gye tubaddemu, naye nga poliisi tevaayo kwogera ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga ne gavumenti tevangayo kuvumirirwa bikola bigenda mu maaso okuggyako abakulembeze ab'ebitundu saako n'ab'eddiini abamu abadde basobodde okuvaayo okuyimusa eddoboozi lyabwe nga beebuuza nti singa mwami oli Kaguta Museveni yali tayagala competition mu byakulonda yandirangiridde bulangirizi nti naafuuse kabaka era takyagala competition n'emu mu byabufuzi okusinga okkuba abantu, era nga beebuuza SWAT eno eya jeeti security saako ne UPDF baatandika ddi okwenyigira mu by'okulonda era nga babuuza nga baagala babuuza byabakama asobole okuba nga abaddamu. Chairman w'Electoral Commission nga baagala abanukula ebibuuzo ebyo nti kuva ddi ng'amateeka galaga nti UPDF bwe balina okwenyigira mu by'okulonda. Kaakati nno olwaleero ekitongole kino ekya Electoral Commission ekikubibwa ne chairman waakyo Justice Byabakama Mugenyi Simon leero basisinkanye ne senior leader owa Uganda Police Force era ng'ono ye director operating agenda maaso n'okukola ku operation zonna IGP Frank Mwesigye. Frank ono mwesigwa basisinkanye olwaleero badisikasinge ku nsonga z'ebyokwerinda okusinziira ku bigenda mu maaso mu campaign mu by-elections mu Kawempe North Division ow'okulonda bwa memba bwa parliament and councillor eri ekazo Angola. Meeting eno ebadde ku Electoral Commission Headquarters ku 7th Street Industrial Area ng'era ng'efokasingiddwamu okwenshuwalinga nti ba akita bonna bafolowinga amateeka n'ebiragiro ne guidelines zonna. Zino ensonga zoogeddwa Chairman Byabakama owa Electoral Commission abagambye nti no beewale okwakitinga mu ngeri ey'obuvuyo saako n'okukyonkereza n'okwekisasayizinga eryanyi eriyitiridde eri abalonzi. Ekyo kisobole okuba nga kireetera abantu b'e Kawempe okusobola okulaba nga balonda omuntu agenda obbakiikirira mu constituency yaabwe. So ensonga zino kyabadde agezaako balaga nti baziggyemu eby'obufuzi, baziggyemu ebya security issues, abajeetise balina okukola ku nsonga z'okulonda mu campaign. Abantu b'e Kawempe babaleke mu ddembe
basobole okubanga balonda representative waabwe. Olowooza kigwe ku nsonga eno gwe mukwano gwange ali yampuliriza? Olowooza lwaki ebitongole bikuuma ddembe byefudde baana baliwo mu kiseera kano aka campaign? Olowooza we tubadde wano mu by-election just member of parliament, olowooza mu 2026 ki ekigenda okubeerawo? Jangu mu comment section gwagala otweyongako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyongako ddala bulungi nnyo. Abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo era nga mbagaliza ekiro ekirungi. Mweraba.